Lukka Essuula 17. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, ebisuula abantu mu kibi tebirema kubaawo, kyokka oyo abireeta waakubonaabona. Kyandimubeeredde kirungi okusibibwa ejjinja ezzito mu bulago n'asuulibwa mu nnyanja okusinga lwaleetera omu ku bato bano okukola ekibi. Mwerinde, muganda wo bw'akola ekibi, mulabule era singa yeenenya musonyiwe. Singa akukola ekibi emirundi 7 mu lunaku olumu, era buli mulundi n'ajja gy'oli n'agamba nti neenenyezza, oteekwa okumusonyiwa. Abatume ne bagamba Mukama waffe nti, twongeremu okukkiriza. Mukama waffe n'addamu nti, singa mulina okukkiriza okutono ng'akasiko ka kaladaali, mwandigambye omuti ogw'enkenene guno nti, simbuka weesimbe mu nnyanja, ne gubawulira. Ani ku mmwe aba n'omuddu alima oba alunda endiga, bw'akomawo ng'ava mu nnimiro amugamba nti jangu otuule olye, n'atamugamba nti tegeka emmere gye nnaalya ekyeggulo, weesibe ompeereze nga ndya era nga nnywa, oluvannyuma naawe olyoke olye era onywe. Ateekwa okwebaza omuddu oyo olw'okukola ebimulagiddwa. Nammwe kye kimu, bwe mumalanga okukola byonna ebibalagiddwa, mugambanga nti tuli baddu buddu, bye tubadde tuteekwa okukola bye tukoze. Awo lwatuuka, Yesu bwe yali ng'agenda e Yerusaalemu, n'ayita wakati wa Samaliya ne Galilaaya. Bwe yali ng'ayingira mu kyalo ekimu, abagenge 10 ne bajja okumusisinkana, ne bayimirira walako, ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka, ne bagamba nti, Yesu, Mukama waffe, tukwatirwe ekisa. Yesu bwe yabalaba n'abagamba nti, mugende mweyanjule eri bakabona. Awo bwe baali bagenda ne balongooka. Omu ku bo bwe yalaba ng'awonye, n'akomawo ng'atendereza Katonda mu ddoboozi ery'omwanguka, n'afukamira kumpi n'ebigere bya Yesu nga yeebaza. Oyo yali Musamaliya. Yesu n'agamba nti, abawonyezeddwa tebabadde 10, naye omwenda guli ludda wa? Tewalabiseewo mulala akomyewo okutendereza Katonda okuggyako ono ow'eggwanga eddala? Awo Yesu n'amugamba nti, yimuka ogende, owonye olw'okukkiriza kwo. Awo Yesu yabuuzibwa Abafalisaayo nti obwakabaka bwa Katonda bulijja ddi? N'abaddamu nti, obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweraga. Abantu tebaligamba nti laba buli wano oba nti buli wali, kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe. Awo n'agamba abayigirizwa be nti, ekiseera kirituuka ne mwegomba okulaba olumu ku nnaku z'Omwana w'Omuntu, kyokka temulirulaba. Walibaawo ababagamba nti laba ali wali, oba nti laba ali wano. Temugendangayo era temubagobereranga. Ng'okumyansa okw'eggulu bwe kumyansiza ku ludda olumu olw'eggulu, ne kutangaaza n'oludda olulala, n'Omwana w'Omuntu bw'aliba bw'atyo ku lunaku lwe. Kyokka ateekwa okusooka okubonyaabonyezebwa ennyo n'okugaanibwa ab'omulembe guno. Nga bwe kyali mu mulembe gwa Noowa, bwe kityo bwe kiriba ne mu kiseera ky'Omwana w'Omuntu. Abantu baali balya era nga banywa, baali bawasa era nga bafumbirwa, okutuusa ku lunaku Noowa lwe yayingira mu lyato, omujjuzo ne gujja ne guzikiriza bonna. Era kiriba nga bwe kyali mu mulembe gwa Loti. Abantu baali balya era nga banywa, baali bagula era nga batunda, baali basiga era nga bazimba. Naye ku lunaku Loti lwe yava mu Sodoma, ne watonnya omuliro n'olunyata okuva mu ggulu ne bizikiriza bonna. Bwe kityo bwe kiriba ku lunaku Omwana w'Omuntu lw'alirabikirako. Ku lunaku olwo omuntu aliba waggulu ku kasolya k'ennyumba, ng'ebintu bye biri mu nnyumba takkanga kubiggyamu. Oyo aliba mu nnimiro naye bw'atyo taddanga mabega. Mujjukire muka Loti, buli agezaako okukuuma obulamu bwe alibufiirwa, kyokka buli afiirwa obulamu bwe alibuwonya. Mbagamba nti mu kiro ekyo abaliba ababiri mu kitanda ekimu, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Abakazi babiri abaliba awamu nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Babiri abaliba mu nnimiro, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Abayigirizwa be ne bamubuuza nti, Ludda wa Mukama waffe? N'abaddamu nti, awaba ekifudde, awo n'ensega we zikuŋŋaanira.